wabula nina kyesogedde nti nali mu ddwaliro ne waliwo abantu abannumba mu ddwaliro omwo nga baagala kunzita kuba mu kugwa wansi awo mu kutandika okumpa treatment waliwo abaasooka okumpa treatment nga kampani kuba basobola okuba nti bakujjanjaba bo bakutwale ate oluvannyuma neyogera kiri nti sigenda kukola embeera eyo neekola ki neetuukawo kati ngenda tulabe nti mu nnyonyi mwe tutudde muto gw'ekyemmanga ng'abantu abo mbalaba natya bwe natya omusirikale yali ku nnyonyi n'agamba omwana ono lwaki atidde alabika muzzi wa misango nze ali mu kagaali banzijja ku nnyonyi bantwala ku poliisi natuka ku poliisi ngamba tulina butunzi kwa naye sina kyakola nga banywa sigala nga bwe banjokya kuno ku mikono nga ni akookya abasirikale banywa sigala nga bakookya nga lwaki simanyi bakookya mu ngeri y'okkulumya ey'okutulugunya kati oluvannyuma ennyo nyina omukyala eyajja yali nga munnayuganda kuba yajja n'ambuuza mu luganda nga mpulira ayogera nabo n'abaga omwana mulekadde ewaka mulekadde yasinkane famire ye naye nga simanyi lwaki baali bantute ku poliisi kati amangu ago nenjogera ne manager nemugamba bantadde bano ku poliisi manager naweera ekyamazima omuntu yayanguwa mangu kitegeeza yali akyali around awo yatuleeta najja n'angamba Nora omisinze tiketi eno naye boddamu n'omisinga tiketi endala yonna ogenda kufiira e Jordan obulamu bwo bwonna tolidda wammwe nga simunyega ntunuulidde butunzi omuwala oli saddamu mulaba gwe bandeetera kyetegeeza kye nali ndowooza mu mutima nti bannimba kyali kituufu ne banvuga ndowooza okuvanga wano oba n'entebe naye nga malungu ebyo gye bantwala ebyo ne bantwala waliyo ekizimbe nga kinene ne bannyingiza omwo kati ekizimbe kirimu abeerangamu abaana abannayuganda abazze nga tebannafuna babatwala nga babeera omwo oba mulimu abakola nga bakola lunaku kati nentuuka ne banteeka omwo ne banteerawo akafalisaawo wansi neneebaka naye era nga wegambe nti nagiranga ne zivaako nga bakusitula busituzi tegunadda mu nnyumba nayinawooka nga gye neekwatako nentambula naye era nga bagira ne bankwatako nti we bantuusa mu luumu omwo bambi abaana baafangayo nnyo okumbuuza ne bateekawo essimu batege kati ng'omwami oli manager yaŋŋambye bwe ntuuka siyogera n'omuntu yenna naye nga nze ekyamazima akaseera ke nalimu nga buli muntu gwendaba ndaba mutemu kati abaana ne bambuuza nga baagala okulikodinga naye nga sibaddamu ne bagamba bannaye mumuleke tetumanyi byamutuukako kati nina ekintu ekyantuukangako mu ddwaliro nina ekintu kyantuukako nga mpiranga like omuntu akwata bw'okwata baluni ng'ogipikamu bati omukka kati kyambeerangako naye nga mpira omutwe guno guzimba nnyo naye ekintu ekyo ekyantukangako nakyusanga ekitanda kwe nali nekivaako nenzira ku kirala nga bwe nkivaako embeera eyo ng'ekola ki ng'evaawo kati ana neewe natuuka bampadde akafaliso nagenda olaba nga era sitiru kyekintu kyekimu neeringulawo ebingizo bati neva kafaliso sipiidi awo omukazi najja namboggwera nnyo naŋŋamba lwaki ovuddewo obadde nali soogera naye navaamu ekigambo ne mugamba saagala kebukako njagala wano wansi n'asirika kati bwe baamala ne bagobamu abaana bonna mu luumu mwe nali nesigalamu nzekka obudde bwakya ku makya ne baŋŋamba gwe togenda kuvaamu muno ogenda sigalamu nensooka nesigalamu ku olwo balina abaana be baalekawo okiro ekyaddako bandeetera emmere ng'emmere naye okusinziira ku biri ebyalonze nga buli ampa emmere ndaba erimu obutwa buli kubanga kiri kyali kya kati busaalya mmere eyo nengirekaawo oba naye ngenda ozuuka ekiro nga wali pusi nga nnene nnyo zinnenkana nali soogera naye navaamu omulanga pusi nga byaddala ng'oloota byaddala nga pusi ziri mu kulya mmere kyennabadde ndya nga ziringa mmeka zaali 3 nendenkanga pusi nga tezivaawo nendeekaana nnyo kati we naleekaana ennyo waliwo omusajja eyajja ng'ataddeko shodi za bbulaaka nampita naŋŋamba Nora ne muddamu naŋŋamba how are you ne muddamu nankola bwe bati enkeera ku olwo bwe baŋŋamba nti sisigala kati waliwo omwana eyali emabega nankolera sayini naŋŋamba woddamu n'osigala muno bagenda kutta bwe bagamba tosigala bwe bagamba sigala muno tosigalamu banaye obulamu bwagwala nakwata wooka yange omukazi muwala bwe yagenda okuyiranga ekaaba emabega najja naŋŋamba oggwera naŋŋamba lwaki otambudde tugambye osigale wano kati kwaliko omuwala omunnayuganda bambi tewagenda naye n'amugamba muleke ngenda muweeka nampeeka n'antwala ku ofiisi kwolwo lwe baŋŋamba nti bampadde tiketi
ekomawo Uganda. Ne bampa tiketi ne baŋŋamba ne ku luno togenda kufuna akuwerekera ogenda kuyita Kenya ne mbaga yonna gye mpita kasita mbanga ŋŋendawo waffe. Bw'otuuka Kenya oba olina linnya bbaasi ne kutuusa wano obeera oddamu mu nnyonyi ne kutuuka. Twali nalinnya nnyonyi era nnyonyi gyonna giramu paka Ntebe. Era yatuuka e Kenya ne bavaamu ne manirinya n'egy'Entebbe. Kati ne tukomawo wano ne ntuuka ku airport twatukosa 9 ogw'ekiro. Naye mu nnyonyi omwo era nnina ebintu bye bajja bampa simanyi oba kyali mu bwongo bwange naye kyali kituufu kuba nakozesanga nnyo soda ewa Pepsi naye nga bali bakubye kalifoomwe nga buli lw'ennywa soda oli mpulira ntamiira ne mmala ne neegamba nzekka nti nve ku soda. Kati bwe twatuuka Entebbe omusirikale n'ayimirira ku nyange n'aŋŋamba gwe erindako okufuluma. Ne mugamba ssebo wano ndi waffe kati oba obedda soogera kati wano ndi waffe. Olwakugamba ati yali Munnayuganda. Yali Muwarabu. Ng'agira mu nnyonyi paka wano Ntebbe. Ne nva mu nnyonyi ne nkwata akagaali kange kuba akagaali kakawo kayitasobola kujja muli mu nnyonyi naye nange nekwata bwe nti ku ttebe simanyi n'amaanyi gye gava. Ne ntuuka wano kadaala akasookera ddala waggulu kati wansi waliwo aba Red Cross. By the way ne mabega mwalimu abaana abalwadde abalala. Red Cross n'agamba ng'omusirikale atabukidde nnyo n'amugamba muleke. N'ajja n'ansitula. Omusirikale Omuwarabu? Red Cross wa wano n'ansitula n'anteeka mu kagaali n'aŋŋamba tofaayo otuuse mu mikono emituufu oli wammwe. Ne ntuuka ku immigration awo ne mmanya nti ndi wano. Ne ntuuka e Uganda kati entambula yange okuva e Jordan nkomawo wano. Onsangira Mr. Sonko. Onsangira mu mbeera eyo gye nalimu. Mbeera yali mbi nnyo kuba natuuka e Uganda. Ekyamazima obulamu bwakaluba nnyo. Challenges nafuna nnyingi ne famire ne neegaana. Toli weeweewaabo? No, like omuntu bw'otuukako embeera bw'eti abantu bakulaba nga takyalina mugaso, tokyalina makulu. Nze nalina baganda bange buno Kampala naye nga buli omu tayagala kola ki. Awo wansanga mu kaziga ako ke nnali. Yo bakalisima Kabumbi. Nedda era kali bayitayo mu Nsumbi. Mu Nsumbi. Ne maama wange yes n'atuuka okugamba gwe nakufiisa. Watu oyagamba? Kyannuma naye neebaza oluvannyuma neebaza ne ŋŋamba baalyoka ne bakola ki ne bandekawo. Oba oli awo singa baabeera wendi ate nandifudde. Lwaki? Kuba bwe bandekawo nina obuvumu bwe nnafuna ne neeyongera n'okukkiririza mu Katonda n'okwekwasa Katonda nga mbutuufu gwe nsigazza. Kuba bwe mwajjira awo wonna nga mbutuufu buli muntu ambuuza maama aliwa. Abafamire be baluwa bakubeererewo. Naye nze bulamu bwange okutuuka we butuuse no tembadde wa famire. Babadde bantu buntu mikwano bantu abandaba ku media nga wano bwe muli ne bandaba ne bavaayo ne bakola ki ne bannyamba ne famire yange oluvannyuma baswala kuba bajja olunaku olwasembayo bajje wendi nali manyi bambi bazze bambudde naye bajja mama wange n'abakubira essimu n'ababuuza nga mpulira kuba nali wadde sitambula naye nali mpulira n'ababuuza ali atya kati bano ne bamugamba tekyali muntu ono mulime ekijja. Nga bani aba bajja okulaba bali baganda bange nze mama ona abakubira essimu. Yes kuba nze mama wange yazaala abaana 12. Fenna tuli maama omu ne taata omu. Yes naye okumanya munaye era nga obulamu nti bubaamu ebizibu. Baganda bo ne gamba mama nti ono mulime ekijja. Ono mulime eki naye bwe baayogera ekyo ne ŋŋamba Mukama kati gwe nsigaza naye njagala obaswaze. Ekyamazima Katonda teyanvaamu. Bagenda okulaba bwe bagamba nti balime ekijja badde mu wooka nga ŋŋenda nkola ki kuba ebiseera bye wajjira bwe wavaawo bannamawulire bangi abajja wendi. Mukama n'annyamba ne kampani neevaayo gye bayita creative ne bantwala e Nakasero ne bakola sajjale ey'ekigere kino. Kwe kulaba kulabye nga nsobola okisimba kuba lona olina isobola kola ki kisimba. Naawe we nnali ne nvaawo mwaka akayumba ke wansangamu. Kayumba kaali kaani mpozaako? Kayumba nnali kaali kange nga nkapangisa kalina landlord wako. Pasendero nga zivaawo ez'obupangisa. Anti bwe gambidde nti Katonda we yankolera kuba nange nali simanyi kiddako nga olwo ne maama nga omanyi nti muno omuntu wandigambye kwamba baŋŋamba nga genda mu kyalo naye nga bwe mujjukira ebigambo mama wange bye yakoze eki bye yayogedde ne ŋŋamba ekyalo kya Moro kiri luddawa?
ekyalo kyaffe kiri mu Masaka bayite Bukoma Nsimbi kwa yafuka district. So bo bajja keno gye bakulabiranga. Tebajja na kujje byenkukati abo benkugambye bali muno mu kibuga ndoza bajjanga balaba obaana atera okufa. Tannaba naye mama ye teyakola ki teyali nnya nayo wadde n'okuŋati mwana wange kankuweerezeeyo kiro ya sukali yino onyweko. Naye mwebaza okungoba akaseera ako ne baganda bange mbeebaza okundekawo kuba singa babeerawo Katonda sandirabye ku kitiibwa kya Katonda. Kati mune kampani ng'evaayo nga banzijanjaba bambi baakola kisoboka ne banzijanjaba baganda bange ne bamala ne badda bangamba ne tusonyiwe ne ngamba ebyo Katonda byayagala tusonyiwe ne bagamba nabasonyiwa dda ne mbakwasa Katonda. Kati mune mukubeeraawo ne mbeeraawo nabeeranga bw'obimanyi abantu bavaayo ne mala ne nkolayo ka bizinensi awo bambi waliwo omukyala yali London n'abalala sijja genda nga mmenya. Nkuba remember nakola story nafuna abantu bangi abaweereza message bangi abaali boogera ku nsonga biki kale wakuba nti baali banyi nalabako ne Brothers B4 by that time oba yajja era kati oba SB4 bwajja kuba gwe wajja babukedde ne bajja Sparka bonna buli wamu yajja bonna mbeebaza ne SB4 najja nefuna abantu bambi abavaayo okunnyamba mu mwali n'omukyalo oyo kyalo bamuyita Alice Kityo kyala ye yaŋŋamba Nora kusinziira ku bigambo byoyogedde nkulabye oli mukazi muvumu ku byakutuukako naŋŋamba naye nze kyeŋŋenda okukola njagala nkulabe ng'otambula. Ekyamazima kampuni yanzijanjaba netuuka neŋŋamba ye ekoze eki ekomye awo naye nga kuba ne kati era sisobola kugamba nti ndi bulungi naye nti wendi nkola ki ntambula neŋŋamba ekomye naye nga nkyetaaga treatment nkyetaaga exercise kuba nali sinnaguma bulungi bambi omukyala n'anteekamu ssente. Alice Kityo okuva wa Denmark aba ali London. Okyamuwulizaako? Ndudde kuba naye abadde mulwadde emabegako. Naye ng'ennamba ye ogirina? Ye nnyina tekyaliko. Tokyamuwuliza? Nanzijanjaba bambi nanteekamu ssente nentandika nentambula naye era nga woobimanyi ndi single mom ndina omwana n'ekiseera era kyatuuka omwana nannemerera omwana wo kuba yali alina okusoma nga nyina omulabirira nga woobitegeera nyina okusasula renti. Omwana ye yali luddawo ebiseera ebyo nga nze muyina oyo omuto gwe gamba nze muyina omukulu taata we yali amuyina taata we yali amuyina taata w'abaana yali y'omu taata w'abaana teyali y'omu ali banjawulo kati ono omuto nga mbeera naye naye munaye nga ndoza taata tasobola muwa buyambi nga nkola ki nga ndi naye naye akaseera katuuse nga ndaba ngenda kutuulira future y'omwana kubanga sirina busobozi bugenda mutwala ku ssomero ng'ate alina okukola ki oli mulwadde naye ng'ogamba n'omwana wange nfa naye okitegeera ate omwana ate yali aŋŋumya nnyo kuba bire ntunanga ku mwana wange nga ŋŋuma naye akaseera katuuka era wano wonsanze omukyala by the way bakwata ebintu byange kuba ekiseera kya mbeera yatuuka n'ekyankalana otandise okutambulatambulamu yes obulamu challenge tezibula embeera yatuuka n'ekyankalana landiodi nakwata ebintu byange by'omu nyumba mbeera nebanga mbi nnyo naye kati nembeera nga ndi n'omukyalo ono nga yankuumako obeera wano naye ewaka kuba ebintu byange baali babikutte mu nyumba ennyumba wensulanga bammanja ebintu landiodi abikutte nengenda nenzijayoko ebimu nenfunawo embiterese ebirala nabisigaza naŋŋamba byalina okukola ki okutunda gyemu ssente tunda naye ebyo byonna nga weebiri nga neebaza Katonda kuba ndi mulamu nkola ki bulamu tebubulamu challenge ebisoomooza tebibulamu bulamu naye wendi lero olugero lwange naye neebaza Mukama okusingira ddala nga sinnakwebaza gwe kujja wano kuba naye Katonda yakutambuziza okuleeta wano nalabidde awo ku imo ng'ompeereza message neŋŋamba bannange neebaza ono akyaliyo teyafa neebaza Katonda annaye Mukama Katonda wange oli wa buyinza nkyaliyo era kuba kati essaawa eno era nga wenkugambye nti amagumba gagira ne gatabuka ne gakola ki agamu ne gakuluma kati ennaku zino ag'omugongo nzenna omubiri papa enikira nali nazivaako
kati okugulu ennaku zino kubadde kunuma nnyo nga kulinga kuba kwata ejjirita nga bagenda basala emisuwa mundu omwo ng'oli yamusalirira nga simanyi oba kyuma kyekinnuma ekirimu kuba nakyo kimulimu ekyuma kyalimu tebakijja ebyo byonna nga mbirowooza sina wentandikira pozi liri eggumba lyali lyayabika eggumba lyali lyakyuka we bati kale omulimu ekyuma kati ekyuma kiri wano bwe kiti kuba balongoosa nga kirina okukwata joint eno nsobole okuba nga nkola ki nga nnyimirira ate sayidi eno yo kino kyo kiramu tekirina buzibu pozi wali wamenyeka okugulu okwo n'omugongo nakyo kirala mugongo n'okugulu nengezaako okwogera n'abakampani nange neŋŋamba oba banaabakoko kibakola okunnyamba ngende nzireyo mu exite ennaku zino eno ebiseera byo nzireyo mu exite bannyambe naye nga nabo bandaga si bye bakola ki si bye baliko akaseera kanene obagamba balina kyebakolako okitegeera nakulabako emabega ng'olina bizinesi gye wali otuddemu bizinesi eyo era nga wembikunywire kubeera mbikunywire nti nakoleweko ka bizinesi embeera nembala nekyankana abantu bwe bakuweerezanga nga bw'oli obwomu obulwadde bugira ne butabuka nate ng'olina okuddayo ofuna eddagala okitegeera olina okusasula ennyumba omwana okusoma kati ebyo byonna kati awo wendi ebintu si byangu mbeera yakadaama bannaye abamu owulira ebintu nga bino emboozi eno nga bw'oginyumya singa okeera ku makya nga luwa omwana ayagala okgenda okkuba ekyeyo agenda oyinza mugamba ki mwana ayagala omanyi olaba ogenda okkuba ekyeyo buli muntu aba n'ensonga ze naye nga naye agenda mubwakadaama Jordan yennyini nga gye wali oli omanyi buli muntu alina kyansi ye ate buli muntu alina katonda byamugeera nti omukisa gwe guli wano kati nyinza okuba ogwange tegwali mu bawarabu kati sisobola kugamba mwana oyo nti togenda kubanga ng'ensonga ezange ezenkunyonyedde ezansindiikiriza okgenda naye zisobola omusindiikiriza naye kyenyinza okugamba omwana oyo kwekwasa nnyo katonda kyenyinza omugamba kubanga ne bwe tuba tugenda nze gye nnava nga ŋŋenda twava ku Kawuthara ekawempe babakozesa n'amalaame ne mulaama Kawuthara ekawempe Kawuthara ekawempe ekyeki Kawuthara batwalayo kututrainingirayo nga tugenda eringa kampani nayo ekyaliyo simanyi kati kubanze gye twagenda tumalayo wiiki nnamba nga batutraininga naye babakozesa amalaame nga mbutuufu gy'ogenda waliwo Kawuthara yemmanyiri gye nali mpulira yaleetera waswa emeebizi waswa emu omumanyi ojja nawulirako awo yaleetera waswa emeebizi paka nakati alinga zonta asiiba dduka misingi oba yeeyo simanyi kuba babakozesa amalaame nga mbutuufu gy'ogenda naawe ogenza omanyi ogenda olwo ne mulaama mutya okola endagaano ne Katonda mune Katonda wange nkulembera bale nga bagikuwandiisa wali okitegeera era basigazaako kopi naawe n'osigazaako nyumba neseemu akatebe ne sitoovu sisobola kugamba mwana oyo nti togenda kubanga n'ensi eno mwe tuli si nnyangu wane Uganda ate n'ekirala kyenyinza okugamba ku baana bagenda eyo tuli bannayuganda tuli mu nsi yaffe naye kyandibadde kirungi gavumenti nebanga efaayo nnyo bambi ku baana abagenda eyo okunoonya ssente bakyuse obulamu kubanga agenda eyo ng'alina ensonga ze zimututte ayagala akyuse ku bulamu ne ssente baba baziweereza ziyita mu bbanka basala omusolo kati gavumenti ezilingiririza nnyo muli bakopi kyandibadde kirungi gavumenti n'efaayo kati nga ne bandibadde bateekawo nga weba n'ekitongole abaana bafunye ebizibu nga ffe nga tufuna abatuyambo ne mbutuufu ofuna akasente ke baba bagitwalako kangi ofuna ekizibu n'ovaayo ku TV nga ne balooya nze nyina balooya ab'amaanyi abasajja ab'amaanyi abamu na ba MP natuuka mu mawoofiisi gaabwe naye nga tebaagala kumanya baba ne munyambeko kitegeera naye nga baba balanga wano ku TV baba abasajja baagala kamera ebintu babikolera mu kamera bannange bwe muba mukola ebintu ba MP baffe ne gavumenti yaffe sigenda batuukiriza mannya naye be natuukako beemanyi ne MP ow'ekitundu mwendi yeemanyi esebe yali mu baka palamenti ani wakayima Medadi Lubega Segona namutuukako n'amaaso gange bwenti Medadi Lubega Segona wano tuba mu Busiro kitegeera bagita Busiro ki East simanyi Medadi Lubega Segona ye MP okuva luli paka nakati wamutuukako ne mugasimbagana bwe muti ne mutuukako ne munyonyola n'omugamba otya ne munyonyola
nolwanga bwendi mu kunnyonnyola ng'olwo omwana ne mugamba nga wali awuliriza mugamba omwana ne mugamba mwana nga alina okusoma nga njagala wakiri abeeko wangamba nti okuba omunene otuuka balayi ku biseera bye minisita Nakiwalayi yaliwo okugendayo nayo nga si kyangu naye yandibadde nnyambako ekyo kyokka nti kola ki yita wano okole ki just recommendation ye netalina kyeyanyamba omwana oyo wuuyo akakolebwa talina kyo sigenda kutya teyakwokyayo oko wadde sitalina sijja gamba nti okunja ekyokunja kye kyandibadde akusobola okwokyayo etaano n'ogira negigona ekiyandibadde akwera kye kyandidde kisinga ki naye nga yakwokyayo okeetaano sijja kumuwaliza olwomwawukana mukya kugamba genda nja kukola nti yali bize na nnyo naŋŋamba sooka otuleko wali wabweru ndina emigo gyange ndako wanzeka okitegeera wamusangawa kamwokya namusanga oko ne wali NBS ku kizimbe ekyo media plaza njimanyi bali mu lukwago andi bagita lukaga ndi farm advocate something like that wayo ne mukono gwange Abdalla Kiwanuka mulima mayuni mzee wangu yemupiwe mukono yasigukulula kibule bambi ba MP mufengayo tubalonda tubawo obululu bwaffe nze sigenda kutya kutandikira okuva ku chairman w'ekyalo yentandikwa yenyini bemba munoonya obululu wano tubasimba ku migongo naye omuntu bafuna ekizibu gwe ntandikwa gwe eddoboozi eddene yaliwo teyaliwo kuyambako saamulabako wayina ebise twalina Sekawumalu yakoma kusuubiza njukira nga yasuubiza Sekawumalu naye simanyi kubeera yasuubiza naye simunenya kuba naye muntu buntu nganze naye nze kati amaaso ge gaali gatunulidde abakulembeze abatwale ebitundu ba MPs kubanga be bantu betu naye wanyumizako Honorable Namboze bakireke Namboze yakola ki Honorable Namboze biwanvu naye kuba naye yali mukawooka by that time omukubira omulanga nali naawe nongamba wamutuukirirako oko Namboze ndamusinkanako nemwogera maaso ku maaso nakola twogera nantwalako nengendako ebugolobi ewali eddwaliro gye bamujjanjabira ye nga yakutwala yaŋŋamba ngende kuba nagenda nzekka n'abakubira essimu naye saafu nayo bujjanjabi natukayo ne bampa lanchi bampa n'ekyokunywa ne tutula ne tulinda nga dokita waŋŋamba MP tannaba kwogera nange naye bambi alina ekitongole kye yankonektingako Honorable Namboze oyo ye sijja gamba nti yanyamba ekitongole kye yankonektingako kiri Kamwokya by the way kye Kamwokya basenka badda Kawempe naŋŋamba ekitongole ekyo nkikwasizza bakole ki bakuyambeko baali bantutte ekkoso olwaliro lino ery'amagumba ekitongole kye yankwasanga bagenda kunkola sajjale kyokka ate mu process y'okuntwala ne kampani bwe yaviirayo ekuyambe oti ntwale creative kati ne ŋŋamba kuba ekitongole kyali kiŋŋamba nnina okuleetako haafu ku ssente nabo bakole ki bateekeyo kati ate nga bano bagenda sasula biiru yonna abakoso aba creative ya ne ŋŋamba sigenda kwebonyaabonya nja kugaana okugenda nekiri ate kinkaluubiriza nolaba ekisingako nti be bana balina sasula biiru yonna neera mwebaza Honorable Namboze ekyo yakinkolera naye ba MP benkoonyeeko waliwo naani muzeeyaani ono mwirabidde nsereko oyo bamukubira essimu nga tuva ku NBS sebo n'agamba simanya ndirudda walindako Muhammad Nsereko oyo owa Kampala oyo twalina abannamawulire ba NBS ne bamukubira essimu nga tuli mu mmotoka ne yeebuzaabuza nze sigenda kutya boogerako bannange ndi muntu wa wansi naye tubalonda mutuyamba obuzibu ng'obwo obutono tuno mubututaasanga ne mutuyamba mu eddoboozi lyaffe kubanga navayo ku TVs ez'enjawulo naye ne MP wange ne mmutuukirira maaso ku maaso naye byebyo ebyaliwo naye neebaza Mukama nti oba oliawo bo teyayagala bakozesa yakozesa abantu abalala n'essaawa eno nimba nga mboogerako nti nabatuukako ekitiibwa nkiddiza Katonda kikyo tugambayo ekirala tuzze ffe tukulambuleko tukulabe tugaba bannaayo omuntu ono akyaliyo omulamu ate Brother SB4 wakambawo esembayo dy omulaba Brother SB4 bambi ye n'essimu yenjiyina olumu twogera otera omukubirako ku simu ku WhatsApp oba ku WhatsApp ntera kubuuzaako wasembayo dy kwogerako naye asembayo kwogera naye lwe baatwala ebintu byange nga mpulira obulungi mwaka kyogwo mwezi guno oguwedde lwandiwedde lwatutte ebintu byange ne mukubirako nenjogerakoko naye naŋŋamba Nora tuula oyogere mutule muteese naki ne landiroodi njogera naye SB4 naye tannaba kukomawo kukyekingako na kamera oba oliawo ajja kudda tannaba kudda
alifuna time lumu n'ayitayo nawulidde before Sebunya naye ali mu ssago banteera yagenze oba abalongo nga balongo si babo omu bangambe banakato yewe babiri simanyi waswa si wowe nengamba Sebunya bintu abikola otyo omulongo yewo omulala si wo Sebunya obadde otya muzukulu wakabajja naye all in all sawa mukama Katonda twongere ekyengere ekyobulamu tukibakonera mwenna abaana bagenda ku kyeyo kuba ekyeyo era tubatumira mwenna atuukayo ng'ogenza okikola n'ozikola n'ozimpeereza n'enzirya ngamba boyfriend banyi muzikola n'ozoweza boyfriend tubasanga ku kisaawe abamu nga baasaamiridde ng'ali okwo nti ate owaaye obadde ekyayitako lumu ku muwala nga kaaba tuyinga ekisaawe ng'afuluma nga kaaba amaziga ne ngamba ate oba onaabadde ki abamu era bangi babazza nga bagudde eddalu abalala bakomawo wano ne batambula bubi ne batambulira ku boodabooda ebyo tebabibbira mu kkubo abamu musanga ku kisaawe nga mugenzi omukima oba nga avaayo nga yasasudde emitwalo nga 8 baleete ensawo ze ensawo nga tazifunye yapaakinze ebintu tademu emitwalo nga 5 ku 8 baleete ebintu bye Kadaama omusanga awo ng'atunula ebikalu n'omugamba ate owaaye ki ekiganye ate empisa eno ate ensawo simanyi bangambye zaayitidde baba zigenze Kenya oba zigenze ewange erosi nga amaze ogikola so bingi ebitawaanya mu bulamu tusabisa Katonda bere ng'atuwa ekyengeri eky'obulamu ofunyi kyasi n'ogenda n'okola kola bulungi sente ka saving ate lwakuba nti abantu abali wamu tebeesigika because omuntu alibadde akola sente instead of saving ku account ate Equity yazibbye simanyi ate mobile money Airtel ebima byekyanze sente ne zifuumuukako kyalibadde betu sente okuzikola nga lw'omuntu aliyo nozi investinga n'ebintu ebikalu olwo Kadaama omu yankubira essimu sonko yebaleko omwoyo wange simanyi bamutu pretty nisise bayi pretty sise bayi pretty biki namuwa sente zange nguli akapoloti ka $2,000,000 nalwo kagula ne mugamba nkoleremu ekibanda ky'amanda katandaga kibanda kyange ky'amanda mugamba kiko bifana kiweereza so ogendayo omumanyiza ko ekibanda kyange eky'amanda nengamba Kadaama amagezi nga muyina mangi obeera otya ng'oli ku kyeyo nosindikira omuntu sente akolere business y'ekibanda ky'amanda oba business y'edduuka batya ng'obeera ne Uganda business n'ekulemerera n'egwa ate gwe osindikira oli munagikoleremu business nengamba naye muli bagezi obwongo bungi bwe muyina nze nkibakoneramu ba housemaids bashagaara Bakadaama mwenna abaleeya batulaba naye sabi Katonda tongere bajukiza nti kola airport pickups bannange tulo tambuza abaana bava ku kisaawe obanga okomawo osobola okubuukinga naffe ono omuwala abadde ajja leero naye namugamba nga bookinga tabuukinga angambye last moment banaye mbadde ndi wano Omwarabu n'aleeta ebbaluwa simanyi naleeta tiketi neeraga nti ngenda nja kati sina sente ku simu simanyi ze nkoze ntagenda tuukawo nga tamanyi kiddako so bwe bityo bitawanya ne mwebeereremu abamu manyi ogendeyo ne mwefuula abaawunga mubimanyi bye mbagamba obeera mbawalabu owunga bawunga ebyaddala ne bakomawo nga balinga abatategeera nga gwa mutegeerera kati kale tulina eno Nansana Ganda Kadaama ex Kadaama naye Katonda nageza kuwa obuvumu n'oddamu n'oterera bulungi nnyo ne bakucekinga ng'oli mulamu so oddamu n'olinnya ebbati n'ogenda ku Mubwakadaama sirowooza lwaki toyinza funayo mukisa mulala sirowooza kubanga naye Mukama agaba chance emirundi mitono oba oli awo ayinza okukuwa chance omulundi ogusooka ogwokubiri n'atagikuwa kiki neno tatu wali waswaga yadda oba ojja kuba ebiseera bino tatu zange naze kubanga nkyali muwala naawe obimanyi wobeera omuwala muwala kadoli myaka ndi mukazi mukulu nze tikaweze myaka 3 tugirabika oli mmodo mbeze myaka ndi myaka 3 ndi mukazi mukulu alhamdulillah twebaze Katonda waba bejimu ali ogenda jira mu ttaka nzijukira bulungi nakula abaawo nga amaziga akuyita mu banji buli yalaba ng'emboozi yo bannange ng'agamba wowe okuba YouTube kutwabikolera ng'edda ate baagi blocking nga tusobola kuddamu kufuna bifaananyi ebyo bikadde naye kimanyi nako byena kusimbye nampeerezaako ebifaananyi nga bitya ebyedda ebyo ebyemabega ebyeddwaliro embeera y'emabega nga bwe wali ng'oli mulwadde birina ebyo sisobola bejjamu obadde omanyi tubivuddeko nga tetusiibudde obadde otya mbirina ebifaananyi sisobola ebyo bijja mu ssimu n'ebimu nabyozesa mbirina bw'obitunulako oba oti ki ekikujjira mulimu bwongo ddala munnange ate naguma badde manyi obitulako oba oti maziga galina okuyitamu naguma nasooka nenkaaba nga nakatandika okutambula nga bwe nalina amalala ekyamazima nga wogalabye ettatu amalala wali waswaga wano mukazi waswaga nga bifo ekiri ku mubiri olina okiteekako ttatu
Baba wali muyimbi yenzo bali mukubi waraganga. Sali muyimbi naye nga omanyi nti munayo obuvubuka kavuka aleeta bingi. Nayina amalala ne bile netunulanga ko wentinga nenzijukira bwe nani ngamba nze mulema. Sinalwa ukikiriza nti ndi mulema. Nalwawo nera nafuna bakansalas bangi okinyingiza mu bwongo ngume. Nga bwe mpita ku bantu ne bantu nawe batinga nkaaba. Ningamba nedda mukama siri mulema. Naguma. Ninguma mutima nemmanya kyajja tekigenda kola ki kuvaawo. Ekyo nenkireka ne kibeera weekiti kuba munne mukama kyalese tusobola kigaana. Kuba waliyo abalemala ne bataddamu kutambula, waliyo abatalemala ne bafa bufi. Naye kaakati nze bagamba yali afudde bw'alemala. Kiba yadde catalyst. Kati nebaza Katonda wadde ndi bwe nti naye mwebaza. Kati mirimu ki gy'okolako? Emirimu essaawa eno sirina ndi sitaaka ate kati ekisinga okummenya. Omanyi olaba bizinensi nga bwe nkunyonyodde nti osobola okukola bizinensi si kyangu kya kugiwanira nga bwe nnali ndi singo maama buli kimu kitunulidde ggwe kaseera ako nkyali mulwadde naye olumu kati ekisinga okunnuma ne kimalako emirembe nnyinza ogamba oba ngenda nsaba omulimu kati nosooka ne wetunagaba bwe banaatunulako we batinze banampa omulimu nga nfaanana bwe nti ekyo ne kinnumya omutwe oba oli awo nga bandigumpadde naye nenkola ki nentya kati sirina mulimu. Kati walaba baba n'emirimu egyo egyalejalejja egyamangu wooteri bikinera oyinza kwejja okutambula okwetolola emirundi egiwera. Anti kati era ki ekizibu kuba kati ate bwe ntambula ennyo ngenda okutuula wansi enkeera mba sisobola kola ki bwe nkola emirimu kuba sisobola kusitula bintu byezitowa nnyonnyonnyo kukola nti ntambula ennyo bwe ntambula ennyo era okugulu kuba kujja kunnuma. Kati nembeera awo nyina kubeera kukola kintu nga kyakwetwala. Kati ebyo nabyo beerawo nobirowooza lugaba banandikoze kino naye ate bwe nakikola nenfunamu obuzibu nakola ntya bwe bityo. Ate gwe tewaliwo abantu baba n'emirimu gye bakolera ewaka nobako kyolowooza nga singa nfunyeyo ka capital bwe kati nekyensobola okukolera awo ewaka. Era kati neetaaga omulimu nga nfuna daily income. Nasobola okuba nga nfunayo akasente aka buli lunaku. Kuba abantu baba n'obuntuntu bw'emikono bye bakola nga olaba waliwo abalema nga abalema tayinza na kutambula naye nga ate wennyini weewalulira abaako byayiyayiya abakuba bifaananyi bamu batunga ngata bamu bakola biki ebintuntu bwe bityo. N'obirowoozaako n'ogamba osanga owayinza okuyiyayo ki. Ate waliyo abalema ng'omulema nga ye ne bwakola ekintu talina peyini gy'akola ki gy'afuna. Kati ate ekyo kyanjawulo ku kyange kuba kati ate nze waliwo by'oba osobola okukola naye nga bw'onaabikola era enkya togenda kukola ki nkyo oyinza obutasobola kutambula togenda sobola bikola kufuna. Kale banna ebintu si byangu nze Sonko Muhammad tubaddeko wano leno nga tumubuuzaako noza katuddemu tusinkane olunaku lulala mu programu zaffe endala byonna mbiwulidde abali eyo bakadaama tukibako nammwe bali kubeerayo nga mukola bulungi nnyo naye kale tujja kuba nga twongera okukomawo kumubuuzaako waba ayinayo kyagamba oyinza obanga oli eno olaba story nga gwe yamuweka ku mugongo mujja mu kyumba kiri kyanyumiza obanga wamulabako sayidi eyo n'ogamba owaye ebyange eno byatambula ne munnanga tejasigala bw'ati yeetaaga osikamuko ku mukono mu mbeera efaanaganako nga bweti then ana enoobako embeera gy'oyinza okuba ng'oteekawo. Kale nze Sonko Muhammad musule bulungi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.